The Newsroom, where untold story is revealed. Baganda bange mwekiririzeemu mwenga mmwe ekituufu kiri mu ggwe. Tumaze ebbanga ddene nga tulowooza nti kati abaasoma be bajja tutegerera bye twagala. Bwe kiseera kyatuuka nga bo ebyobuntubulamu tebikyabakwatako nga banoonya kukyusa bulamu bwabwe ng'abantu. Beyond the Newsroom gwe mukutu kwosinzira okugera maaso n'okubeera nga otulaba. Nkwebaza yonna gy'osinzirira okubeera nga ate okenda maaso n'okuba nga otugoberera. Olunaku olwaleero His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo n'ayanukula Mathias Mpuuga Nsamba kw'oteeka Dr. Bedi Bwanika ne bannaabwe akakundi ka DP Block nga bwe bagenze maaso n'okubeera nga olunaku lw'ejobanjula ekisinde kyabwe kye bayita ekibiina kyabwe ekipya ekya DA Democratic Alliance. Era nga wano bayogedde ebigambo bingi okuli mu gamba nti ekyabawudde ku Nuupu bali babisiagana ebintu ebirala ebiringa ebyo nti tebasobola kukwatagana n'abantu balinga ebyo. Mpuuga nno weyaviiriddeyo n'agenda mu maaso n'okutegeeza nti waliwo abeyita bakatonda b'ebyobufuzi nga bano bo be bantu be batwalira ebirabo nga balinga babitwala mu kyaki. Njagala ngende mu maaso n'okubeera nga nsooka okuwa ebigambo bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ate ojjawulira butya Joel Ssennyonyi bw'abaanukudde ate ye wayiswa mu fumbiro akubidde eddala ku mutwe. Kati kyenkugamba nti tokwata bukwasi ku simu yo wabula nkusaba busabi video sooka ogimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogukitambuza. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Zotuka kulise kinomu mu ngeri y'emu ate nkusaba gwatana subscribing soko subscribing ku mukutu guno osobola okufuna ensonga nga bwe zitambula. Ebigambo bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu zikiriza mbikuwe. Baganda bange mwekiririzeemu mwenga mmwe ekituufu kiri mu ggwe. Tumaze ebbanga ddene nga tulowooza nti kati abaasoma be bajja tutegerera bye twagala. Bwe kiseera kyatuuka nga bo ebyobuntubulamu tebikyabakwatako nga banoonya kukyusa bulamu bwabwe ng'abantu nga banoonya balika sente nga bo. So mwe representing bw'oba otambula gwe nga ggwe weewe ekitiibwa making sure bakulabira ku buli kikola ky'okola. Amaaso g'abaana bato n'ag'abakulu gabeera gakutunuulidde. Kati gwali eyo oyinza okubeera nga weebuuza wa ebintu bino byatandikidde era biri bitya. Njagala nkwe ebigambo bya Dr. Bedi Bwanika ngenda kuba nga nkuwa emboozi eno ekyamazima amatuufu nyuvu nnyo ate tusaanye okuba abeegendereza tugiwulirize bulungi. Ebigambo bya Bedi biibino. Baseba ne banyabo abali mu gavumenti eno be basomesa Lubongoya be basomesa Katana kakano Katana nti alwanyisa Museveni. Muli baloge mu abampuliriza mumbulire ekintu kimu. President Museveni yakola ki Katana yakola ki Lubongoya? Kyemuba mumbulira nti bakontana ku kino kakali Lubongoya kyava mulwanyisa. Lubongoya abo bali ku bintu bya Gorbachev bwe muba mwagala byankyukakyuka. Lubongoya Lewis Davis tasobola kuleeta wano nkyukakyuka. Tasobola kuleeta kye bayita nkyukakyuka. Muleme okuddeeyo ne mwerimba muwali enkyukakyuka egenda okuveeyo nga mulimu David Lewis Lubongoya nga mulimu bakatana. Ekyokusatu ekinkontanya ekinemesa okukola n'abantu abo kwe kuvoola abakulembeze, obukulembeze obw'ennono, obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka n'ovuma abantu n'oyagala oteeke wansi buli muntu yenna. Mbuuza ekibuuzo, Kyagulanyi oyagala kufuuka kabaka wa Buganda? Oyagala kufuuka katikkiro wa Buganda? Kyagulanyi buli kifo kyonna okyagala. Twakukkiriza otukulembere ne buli kifo kyonna okyetaaga. Dr. Bedi Bwanika alangidde Nuupu nga kyatayogedde kye kitaliiyo. Mathias Mpuuga Nsamba wano wasinziridde n'ategeeza nti waliwo abeeyita bakatonda b'ebyobufuzi era nga babatwalira n'ebirabo
wano nno wasinziridde n'ayanjula n'ekibiina ekipya ng'era ye mukulembeze waakyo. Awo nno bangi bwe bazuulidde nti ekibadde nga kiruma Mpuuga kwagala bukulu bwa kukulembera oba oliawo kibiina. Ebigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba biibyo. Nga toyina mbuzi na nte za kutwalira bakatonda bakunaba ebyobufuzi. Abavubuka abato abakyalina ebirooto munaawongayo ki? Wali abawonga y'enkoko, wali abawonga y'ente, mbuli abatwala amatooke, mbuli abatwala ensawo z'omuceere n'ebitereke ebirimu ebinyooka. Kakati mwe munaabijjawa. One of us, a major pillar of our struggle, Dr. Besigye, is in prison. Ekibiina ekisinga obunene mu opposition mu Uganda bali mu kufuluuta batadde n'ensaya. How does that happen? There's nothing going on. Buli bwalaba abakola nti abo babasasudde. Bye byafaayo bye twali muyimbi akwata muzinalo nga tebamusasudde okujjako ono ali mu struggle. Then I'll ask you, today I officially would like to launch the Democratic Alliance to launch a new day and a new way. Everybody deserves a new day. You all deserve a new way. We have tried the old ways, they never worked. We have opportunity now to have a new day and to have a new way of doing things. Name kama ibadde wa kisa enkuba yakedde kutonya. It's a new day today. We shall deliver on that promise. Kakati nno musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Agashumba avuddeyo n'ategeeza n'agamba bane tutwala nga musiru Mpuuga ensi yonna ekimanyi nti wabbeera wali ebitaano ebyokuvuma Kyagulanyi byesonyiwe wabula sokootereeze butereeza erinnya lyo. Ebigambo bya musajja mukulu ono biibino nabyo biwulirize. Omanyi Mpuuga alowooza ffenna tuli basiru ate Mpuuga kino kankikugambe ne bw'olikola kitojja kweyambula miliyoni 5. Mpuuga ne bw'oliba ofudde olijjukirwako nti bannayuganda bakwesiga nnyo nene weetaba mu bubbi ate bino ebyekidongo bye mutulimbiramu Mpuuga mu katoliki nonsense. Empira Maria yateekayo obusawo bwa seminti bumeka kwebyo 5. Mpuuga alangirye nti avudde mu parliament ateko by election addeyo atadayo nsibawo okujjako ng'okoze omanyi okujjako ng'oleese UPDF anti kati oli mukozi wa gavumenti. Mpuuga wayabika. Kakati ebyo nno nga tubitadde ku mabbali. Alien Skin yakoze statement nga bagenzi maaso n'okubeera nga batuula ne bakola memorandum of understanding nga bagamba tontabaala nga siri kutabaala ng'era Alien Skin omulimu omukulu gwa kubeera nga akulemberamu okubeera nga batalaaga eggwanga lino nga bwe bakunga abantu okubeera nga babeegattako. Kakati Alien yagambye nti bwembanga nze nabba essimu omukulu wange ye yabba 5 kati ababbi katwegatte. Awo nno butereevu tujjukiridde ebigambo bino nsaba olabe video eno. Nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo 5 mbu siwe kiri kati bodies of the same feathers owakasimu n'owekido kitegeeza kwatagana ne stages enneneko bw'oba obire ku level ekola ki ffe tugaba respect buli omu kubanga tulina ebigambo byaffe eri mu Fangon. If you don't respect the elder oba the leaders of the people kitegeeza you don't respect the people. Bw'otaba mu kitiibwa mukulembeze w'abantu oba weerimbise mu kifaananyi nenga gwe abataba abantu kitiibwa. Kakati ebigambo by'omukulu Joel Ssenyonyi Bisekezi bibyo nabyo biwulirize. That the thief got annoyed. The thief can go and join fellow thieves and they be there. And you know sometimes when you go after the thieves they'll try and concoct stories. When I arrived at the airport, baganda bange ekyamazima we tutuuse tusobola okukozesa statement yagamba nti Uganda etandise ate okumpomera. Kankwongera ebigambo bya musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Agashumba.
ng'agamba nti President Museveni ne bwe munaakozesa abantu b'enkanaki ne bonaaleeta abayimbi okuva mu nsi ki Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine wanjawulo kubanga yakujjira nga tomwetegekedde. Yoweri ne bonoleeta abayimbi b'e Kenya ono omuyimbi wa Tanzania nayo nayimbe bawazali Diamond Platinum oyo ne bonomuleeta ne boleeta bano ba Nameless ab'e Kenya bonna Kyagulanyi abakuba ekivulu Kyagulanyi ayina akakodyo kakozesa mweke mutamanyi Hope nkola ya kipasita tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom nkusaba owulirize ate olabe obubaka buno naye kyokka kankule mu byobufuzi baleke tusirwa soyinza kuddira mukule Bobi Wine Kyagulanyi yakajja emyaka 4 mbwalemeseza okujjako Museveni w'emyaka 38 34 mbadde mugamba kyekibadde nga waawo Abedi bwani kanga nganati okwegatta ku Bobi Wine talina kigambo kya busagwa kyatavuma Besigye oyo ne Mabikke bamuvuma mufiirako kakati nze nakimanya nti buli afuna amaanyi bamuvuma ekyo okujjako atalamba ekyo twakitegeera kasofu na amaanyi gaba bakukeera bukeezi. For us, as I said earlier, we declared him persona non grata, and everything that he has been doing has been up to him, not up to the party. So we're not shocked because it doesn't concern us. So can we say that this decision by him, does it make NUP or does it break NUP? I mean, he's already finito to us, so he can't break us. We already don't have him. We sent him away. He's not working with us. He's in the commission by the assistance, by the decision of the NRM. So there's no way we would wake up in the morning and say that we are shocked by whatever he's doing. He is simply being assisted by the NRM and is also assisting the NRM to have them stay longer in power. Kakati ebyo byonna nga tubitadde ku mabbali abaana b'abantu ba is it Hilton Junior School balina akayimba kano nkusaba tukawo obudde tukawulirize olabe abakulembeze baffe betwina enkya ya leero. Mount Zion Kayabwe Junior School. Tusomenyo twambala amasuti nga bagambala tubawe ekitiibwa nga betuyita abatuufu nga batambula bazimba era nga baluma batagalina kati ebintu byakyuse ab'amasuti baffe be babbi beerindika mu kwambala ne banyagulula eggwanga lyaffe wabula mwekaza temukyalina nsonyi katubagambeko osanga munaawulira nga batotwogedda nti nekozadde mutuswaziza nyaba amasuuti mutuswaziza eggwanga mulinyaguludde mulileseseke mutuswaziza ab'amasuuti mutuswaziza nnyo leka tubalangire mutuswaziza. BTN Media Beyond the Newsroom nzedde ninkujjukiza nti Hope Christian Fellowship International Church Africa basangibwa Kitiko ku Kigo Road bategese olukungaana lw'okwebaza Katonda ng'ennaku z'omwezi 15 ejjaba Sunday jangu mwebalize wamu Mukama ku lw'ebyo byakoze mu mwaka guno n'okukuuma ng'oli mulamu kikyali kya muwendo nnyo nnyini ddala kuba bangi abagenze nga batuvudde ku maaso. So yitaawo ekigo ku Ntebe Road ojjagenda maaso n'okubeera ng'obasanga ekitiko opposite edwaliro lya Memorial. Bakwaniriza nnyo nnyini ddala ebyokulya okunywa then kwoteekana wayagala okubeerako ky'obuuza omusumba byonna webali bajja kubeera ng'ate bakolako butereevu nnyo nnyini ddala. Nzikiriza nkusibulire wano tusinkane mu mboozi eziddako kuba zo zikyali nnyingi ate era nnyuvu nnyo nnyini ddala. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.